Bweru bonna abaamu n'atuwa ekyokulya banyonsezza beebalira eddala. Beebale nnyo okunyonsa kuba nali simanyi ng'ensi nagitangaze nga mu nsi nakoma ngera mbeerawo neebuuza Mukama nze nakola ki? Lwaki mbonaabona bwenti? Nazza musango ki? Nze ne ntuuka n'okwejjusa abaana be nazaala naye nga sibasula era bwe nagira nga Mukama nsonyiwa naye nyamba abaana bange bakule kuba sijja kubasuula. Nenjagala okuwaŋŋanguka naye ne ŋŋamba ate abaana bange bwe nagira ne ŋŋuma ne nzija nsule mu nsiisiramu nsobole okutaasa obulamu bw'abaana bange bakule ndabe ate nga saasuma. Bwe bulwadde obukulu nga buli kyokola tekitambula ng'ensi bw'ogimanyi n'ebinnamuŋŋoona nabyo nga bikulengera. Kati nembeeraawo mwobwo obuzi kakulwala bulwadde ne bumpisa bubi bweba bwange obuwona olw'embeera kwe kusituka kupangisa n'enzija eno nentandika okulima ng'era ndi mulwadde nga seeyagala era nakati ndi wano obulamu era tebunaba kutereera bulungi. Nava Gganda ye nava nenzija wano naye nenjijawo olw'embeera gye nali mpitamu okulya obulwadde sikyasobola nakupangisa nnyumba. Uganda wali muzigo mpezezaamu emyaka 4. Obulamu badde obusanga otya? Obulamu bubadde bulyawo bwe butyo nga nfuna ekyokulya mbadde nalima muwogo wange nga bwensima nendyako bwentyo naye nga ndi mulwadde naye nga ate sijja kwekwasa nnyo nsiisira. Nasiŋŋaanibwa obulamu nga ndi mulwadde kati bwe nagattako n'embeera gamba n'embeera awo era mbadde nkola n'obulwadde bwange naye lwakuba nti kati bugenze bukola ki sikyawulira nga luli bwe mbadde mpulira nenyiikira nenywa ku ddagala egganda nengendako mu ddwaliro oluusi nebirima nga sente siziraba.